musumbuwa musumbuwa nnyo oli ata agenda kugola nola bosobola okunyambaza zije nyambalire mundaawo jangu onsibeko wano ku bapeesa nabadde nasazeewo nti engeri gyonyambaza obulungi osobola okunyambula obulungi wamma mukubireko ku 0755891816 ajja kubanga akufunira olugoye lwonna lwe weetaaze CNG emakindye kale David Lutale akagato kaguko omwana ttu komwana tu nachi nachi asobola okufunira obugatto obulungi bambi mu supportingeko omwana tu osobola okulaba engatto buli kikazi kyalina kano ke kalaze kisize ekiri kale musanga ku D&H ku Instagram wamukubireko ku 0786161991 engatto ennungi Dora yazirina kale David yamaze dokubanga alangira ebifo ngera funa list y'ebifo ebyo abagenda okubera ticket za kabisi kandagala nenga yo papa sport nagirabye kweri Pakalasti kweri hardware intinda hardware world world intinda kweri then ko Africa na kweri ko Africa na ticket wezili gendo berenga wefunya ticket ku mitwale 2 maya ku mitwale 3 VIP gena bera mitwale 5 tebo ya bukadde bubiri then tulinda week ejja 23 tugende wali tusaba kulendongo kakundiri ogenda kirano ku hotel Africa twabagambye sawa 12 ye show egenda okusooka okugalawo emiryango ku ssaawa 12 ng'abantu bajjudde kakati gwekera ku ssaawa 9 ate jangu ne tiketi ebyogamba mwesumbwe ku mulyango ogulawo tiketi gigulewe tiketi genda tugambye kubanga n'abacupuli gye bali kakati okwewala ebintu bya tiketi yonfu bikoze bikyagenda mu bifo bye tugambye Hotel Africana Pakalasti Papa's Sport Hardware World jobo genda ogule tiketi yo kale mukabakonako olwalero kagenda genda eri abavubuka because kino si kya mwana muwala mwana omwala kale katugambe abamu abaana abamu bazadde baabwe God forbid bagenda ne babafaako ne bagamba mumanyi akatwawule ennyumba tubeere wano ezimu zinzo okwesanga bambi ngeri mu kibuga abadde basobola okuaccessinga ekibuga bangi bazibeeramu oli nasigaza ekisenge kirino inasigaza ne mugitema ne bagitema eddiro ne ligende eddiro ne dining ne ligende w'omusika master bedroom ne mugiwa system omukulu ekyammwe ekyabato ne mukiwa muganda wammwe garage ne mugipangisa kati ne mukula bulungi nnyo single decisions making w'abantu bakuze buli omu n'aleetawo omukyala ne bawasizaawo kwa mwana omuwala bawasizeewo wammwe si kirungi nnyo era tukikola ng'ojja kweswaza gwe vaawo olekerawo bannyoko kati oli abajja Justin oza kukulabako bulabi oba tuwasize ate munnange omanya mugenda kulaba ng'ali lubuto ninga abadde ngaawo mu nyumba ya kitaawe tebinyuma then newe kubeera ku lujja kazibere boys quarters omwana omwala ovaawo then waliwo n'ekintu kye bakola because newaffe gyekiri mu kifo ky'okutuddawo jjajja yagamba abavubuka naddala abana bamulekwa biki alina sente azimbewo ne bazimba so baganda bangaawo bannyinaze bazimba awo babadde nisa ayinawo walakira ayinawo mubeera mu kumanyagana buli kaseera I can feel the presence. Kisoboka era oli ayina wali amakage n'oli ayina wali n'oli ayina ali of course your main house weri it comes ng'abantu gye tujje abantu abeera mu community yemu kati ne babeera ng'abeera abamu wali omukwano gwe gwe mmanyi ye waabwe babeera eyo mbalala bo akaalo konna ng'onogamba kaalo nkere yabagabira babagabira agamba masengere ettaka ya masengere ndikuwadde bulange n'aliwa mulala nadda wali nkuwadde wano kati olaba nga distance ntono nnyo naye nga wali akyamanga babagundi wabeera bemanyi bonna kaalo konna ba family now tetuganye for whatever reasons musobola obbeera mwenna ng'abooluganda nga muli abantu wamu ababa ekika kyekimu okitegeera kakati obuzibu bwe bujjira mmwe kulowooza nti mukyali baana bato mwe muyinza okuba abooluganda mubonga muli ono muganda wange noyingira mu nnyumba ye nofunyayo ekigaati n'olyalyako and all that kakati time egenda kujja nga mu nnyumba muli omu wayingiddewo third party yaliwa y'omukyala gwe waleese okuwasa olina hafi waawo buli kimu kitambula bulungi kakati bano kulwokubanga ono mukyala waabwe bamulaba koza ba mukyala waabwe fa abazungu tetubimanyi wanga abawoomu naye mu kitiibwa and respect abamulamuwo era gwosobola ekyamulamu kale but kyonna mukyala wa muganda aba muganda wo with title so si mu bikolwa
mukyala musibye muti eyo kuba abaana abawozaala era nze baba bakuyita boli bamuyita taata and all that so ebyo byonna nga biri awo mukyala muli mutya n'oyingira no flaska notabula kachai webale nnyo kakati embadde nsaba mulamu manyeze entale zibeerawo ne beewalana amaka g'oli omukazi w'oli n'oli beewalana oli tayagala mulamu we akakamanyiro mukirabanga ekitono ate n'ebiseera bisinga kyobalanga simanyi lwaki kiringa kizibu kya muntu nze seyima oyinza okubeera nga olina ekintu kyoyitamu temulengezanga bizibu by'abantu gwe koolaba akatini because gweolina ekinene bwekiti tokalengezanga era ye kalina engeri gye kali jekamuyitamu so gwe kyolaba nti kasukaali ejjiikeemu eyinza yombya omuntu gwe wakubulidde just okukozesako ku ka toothpaste ddagala lyamanyi ndi mukola akazannyo kange ngenda wange nza tagenda lya TV kakati obusonga bwolaba obutono buleesa kyankalana buleesa ab'eŋŋanda okubeera nga beewalagana kyokka babeera wamu baazimba taasenguke abaana booli tebakyasala kyokka abaana ba Luganda bali ba kika kimu naye wooli tayingira wooli lwakamanyiiro ako akamanyiiro kana kakujooza mukazi wa muganda wo kulwokubanga olowooza mwenna mukazi wammwe abadde ayoza naleesa akantu kange n'okatikkaga jiinigo okitegeera njoliza n'oteekaawo kulwokubanga mwenna mukyala wammwe nno mukyala wooli ono ye tagenda akimanyi muli ba Luganda naye temukyali mu nnyumba y'emu ola just ne mubeera mu nnyumba y'emu nga mukyali baana bato naye nga buli omu ayawula ebintu bye buli omu aba yeetaaga space tomala gayingira bedroom yamu n'okugyamu ddagala lye ate era abazadde tutandika bisomesa abaana nga bakyali bato ba Luganda yesi balina sharinga naye omuntu saba bakuwe era oli bwakuma kite okitegeera naye oli nayingira buyingizi just ka toothpaste just tunnyo just buli omu akalaba ka just naye nze ng'omukyala zofumbirwako ekyo ekika nze nina engeri gye ndabanga akamanyiiro mpulira ate by the time omuntu wayogera kiba kyamuluma dda olwakwana abakazi nammwe olumu wemujja ne mwagala okutwawula ne tusanze nabo buli kimu notandika okikalubya ennyo nze mbadde ndi mwana muto wa wakaawo ewa mukulu wange wemmala okwoza ebintu ene wa maama ngenda bugenze nerabira TV nzigira nzigula buzirujji kubanga kisenge kyammwe gyekiri kale nanaga sebo kitandika okunyiga oyagala sebo nkonkone kijja kuba kinyiga era mmwe abaami betufumbirwa oba mmwe baba bewaka bana abaana mubateekeko limiti kajja n'ebigere ebiddugane kayingira mu nnyumba yange gye nasiimudde njagala ozza akatambi emyaka 15 emabeganga baaba alina DVD ne TV abeero tweyanzeege abaana mubagambe bw'oba ojja waka jangu ng'onabye ate mukyalawo aba alina ensonga gyakuloopedde because omuntu obutandika butono ne bukalubiriza embeera omwana gyanunga ddugala ebigere nsiimudde ekisimula kyange anti ono omwana bwe naamugamba nze akimanyi ndi just mukazi awo nafumbirwa bwe naamugamba naye gana amaka gange oba sekyo njagenda mugana amwawasa omulala afuuke malayayo ku kyalo ng'ereeta bwezaayo muganda mwawasa omulala ekyamalayo okukyalo gwe kikulumirawa waki otekako obukwakulizo so nammwe abaana bano abato bano ba relatives bammwe sima abaana ba muganda wange mukazi we yano babujja eno ne bulaba TV byonna nze nina amateeka agafuga ennyumba yange buganda bange bujja ne bubadde bujja ne bulaba TV yawo gasina gabuze ne busula mu buliri bwange tokyagala nakyo kikuluma kibi nnyo so first of all abazadde ffe nga mu grooming abaana tuba grooming nti omuntu alina okuwa munne ekitiibwa ekyokubiri gwe woba ompasizza amaka go galina okubeera n'amateeka because nze protection esinga obukulu gye nnofuna okuva eri bba wange so oba tosobola kumprotectinga ne baganda bajja kumpisaamu amaaso nfuna gwe alina osooka n'ogamba nedda mukyala wange waabeerawo bwe mba nga nkyajja buzzi temusala wange ekirala buli kimu kyoyagala ewaka olina yita mu ye bwabanga ali waka nti ne wabeera nga mukulu wo azze asooka okumuzaako bulungi nga mbadde nsaba ku ddagala ly'amannyo ate si buli lunaku kibeeko wekikoma ati mmwe ekibagaza abavubuka basula ku boys quarter enzimbire n'ezitali nkugambye baazimba nkuwadde andi naye boys quarter bali ku ttaka lya jjajja we bazimbako amaka gaabwe just ebeera upgrading abo upgrading neva mweno kitanda gyazimba tekirina buzibu kyonna kyekiri sikirinaako buzibu ye mulenzi wange gwenjagala akati kkiriza emize gya boys quarter bwezityo bwegibeera ati empale nejja kubeera nenyazaala lujja kubeera lumu aleete emmere agiwe mutabani wo ng'eyiye eganya okujja ali nakyo kikulu wakati mu ntambuza y'omukwano gwammwe kati wuliriza akaama ka leero
mu programu Sumulula wano ku BBS Telefina eyaffe.